Utusinze nnyo Iveni. Amanya Ronald Mayinja. This is the final channel, Zanelax and SPV Graphics and of course AFCloud. Up your fair young government, jiteke kusimu obengo so ofuna updates ezenjawulo. Musajja mukulu Ronald Mayinja, oluvanyuma lwa Peace for All okumulya yali asirika. Naye avudde era nakomawo mu nkola ye ya Peace for All for Peace. N'agamba omukulu Gashumba kye yakola kibi nnyo era ne yeetondera ne kabaka. Saagala teeka mu byange kamukuterewo omuwulire. Ronald Mayinja baabo tuusa obubaka bwo. Butusinze nnyo Iveni. Amanya Ronald Mayinja. Ndi musajja Muganda neddira mutima omusajja. Nvuddeyo kuvumirira ekikolwa ky'abannaffe abagufudde omuze. Okulumbagana Katikkiro nga bakozesa emikutu gyabwe egy'omutimbagano. Nti eno si nkola yaffe mu Buganda. Katikkiro alondibwa kabaka okumufugirako abantu be. Kuba Katikkiro kabaka w'ebweru. Nekyo tuva tumisaamu amaaso. Tuba tuvudde kabaka n'Obuganda bwonna. Awo ensabira abantu bonna balimirwa obukulembeze obw'ennono. Muveeyo si nsonga oba ennono ye y'Abaganda oba si y'Abaganda. Kubanga Obote bwe yali alumba olubiri yajja n'akuba olubiri lwa Buganda n'emmundu. Bw'amala oddusaanyaawo Obwakabaka obulala bawandiikira mu baluwa ne busaanawo. Kijja kuba kyangu nnyo nti bwe tubala okufuma Katikkiro wa Buganda n'abeefuzi obw'ennono abalala kijja nabo kusetinga okutandikawo enkola nti nabo bavumika olutugende nga twewalamu ekitiibwa obufuzi obw'ennono tubusaanyewo mu mbeera bw'etyo. Omuntu atamanyi gye yava n'alaba atamanyi gy'alaga. Badde essaawa tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ne bannaffe abaakikoze bamanye nti si kya buntu baleme kukiddamu. Tosobola kukyusa ggwanga lyo wadde musobola okukyusa ebirala byonna. N'olwekyo obulumbaganyi obukoleddwa ku Bwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kuvuma Katikkiro, manya nti buba bukoleddwa ku Bwakabaka obw'ebitundu birala byonna. N'asanyuka nga twegattidde wamu nga bwagira obukulembeze obw'ennono ne tuvumirira enkola eno ey'okutyoboola Katikkiro wa Buganda kisobole okuteeka ekkomo kwabo ate abaligenze nga batyoboola ne Bakatikkiro ab'ebitundu ebirala. Butusinze nnyo Iveni. Ssaabasajja Kabaka teyeetabaalira, ffe tumutabaalira. Olw'ekyo kya makulu ffe okuvaayo ne tuvumirira ebitagenda bulungi mu kutyoboola Obwakabaka. Neeyazizza nnyo. Nze omanyi nagamba nti luno olutalo lwali lwansukkako ne ŋŋamba kati nkoze ntya. Naye ne mbasuubiza nti wanaabeerawo ekigenda kyonna mu maaso nja kuba nkibawa. Kati omukulu Ronald Mayinja ye muntu ndowooza asoose okuvaayo n'ayimirirawo. Simanyi omusajja kyanaamukola naye waliwo biri edda bye baagamba muve wano abasajja bajja nga ffe tulinga abatalina busajja. Nnaku zino babeerawo essaawa za kafyu nga zituko kagende bangweko omusajja tewonkwata. Waddayi ebintu bino bituvugisa bulala. But that's the update gye tulinawo essaawa eno. Osobola okumpa endowooza yo ku kiki olowooza ku mukulu ono. Ekirowoozo se ku luno kirungi oba kirowoozo ndowooza kirungi si kirungi kuyisaamu bantu banono bw'omu atyo mu maaso. Ayinza okuba byakola gwe tebikulabikira ng'ebitegeerekeka. Naye Katonda yaba yamuwa ekitiibwa ekyo. Ndowooza ku mulundi guno Ronald Mayinja yandiwa omutuufu, simanyi gwe kyolowooza. It is the final channel, Zanelax at SPV Graphics and of course AFCloud. Apo yo nsigala nkugamba giteeke ku simu obenga osobola ofuna updates. For now, we are out.